Taufik Media UG ogamba otya kansubira oli bulungi. For now tetuli bulungi n'akamu olw'oluvannyuma olw'okuba nti twaviiriddwako Honorable Muhammad Segirinya. Mu ddiini yaffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zibadde ziwera ssaawa nga 7 omukulu ne bamubika, eddwaliro ne lifulumya ekiwandiiko kyalyo officially nti omukulu Segirinya Honorable atuvudde ku maaso, atuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Kibi nnyo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Honorable Segirinya, tusaba Allah akusonyiwe ebyakusobako. For now tuli wano Lubaga Hospital, omulambo gw'okubeera nga gutwalibwa, gugenda sooka gutwalibwe ku funeral gusobole okuba nga bagulongoosaako, then tugenda batumanya programs eziddako awo. Ssaawa zino tuli wano Lubaga Hospital, bagenda kuba bamuteeka mu mmotoka eyo nga bwe mugiraba. Era mukama wange osobola okuba nga obalaga ku mmotoka eyo, omubiri gwe mugenda okuba nga guteekebwa, so tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'enteekateeka y'okuziika. Tuli wano Lubaga, twagala tumanye bagenda bababuulira ebyaviiriddeko omukulu Segirinya okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. So details eziddako mugenda bamuzifuna mu maaso kaawo, more details on Taufik Media UG. Naye nga twogera okusaasira famire ya Segirinya, tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako, amuwe Jannah Firdaus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badde clearance ya medical bills naye tumaze ne tuzitereeza, era nga kati omubiri gwa muganda waffe gugenze kati mu funeral home okugezaako good treating gumale gugende ku kitebe. Tutaddewo akakiiko akagenda okulembera enteekateeka ez'okulaba nga muganda waffe asiibulwa bulungi mu kitiibwa eky'amaanyi, akakulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi ne mumyuka ate kwoteeka Honorable Muyizi Samuel ne Honorable Sewungu ne Honorable Wabaka Kawalya ne Honorable Mwadanku Nyingi, tusobole okulaba nga tukwasaganya enteekateeka zino ez'okusiibula muganda waffe. Yeah, of course, what was delaying us a bit was about the clearance of the bills, medical bills, which has been done by Parliament, and our brother has been taken to the funeral home, then after to the headquarters of our party. And again, we have sat down and organized ourselves into a committee, which is going to be headed by Honorable Muwanga Kivumbi. I myself will be his vice, and Honorable Muizi will be a member, and Honorable Sewungu, Honorable Mwadanku Nyingi, and the Honorable Kawalya Abubakar, plus other members of the family, to see to it that our Honorable colleague his farewell is befitting. Thank you. De kubona kubanga okuva yava mu komera era abadde yemulugunya ku byamutuusibwako mu komera, ate era ne wabweru w'ekkomera kuva yagenda mu bujjanjabi. Twebaza abasawo bakoze kye basobola okukola, twebaza family, twebaza President Kyagulanyi ne NUP, twebaza ne bannayuganda bamusabidde paka olwaleero. Kye twebaza Katonda nti Segirinya mbukulu bwe yasiramuka era afudde musajja musiraamu, amanya n'akyusa okuva muri kyali n'afuka Segirinya, era mulabye embujjanjabi bw'abadde afunye obusembayo nga ye Segirinya Muhammad nga yambala nkofiira, asiiba mu kanzu. Kitulaga lwatu nti abadde ali mu kusaba Katonda, abadde mu kwerenyeza Katonda. Era ffe obusiraamu tugamba nti omuntu aba agenze bw'aba afudde tumwogereko birungi, tumwogereko ebirungi, era Mungu abikakasa. Ekirungi nti ebya Segirinya abantu bonna babikakasa nti abadde muntu mulungi, abadde muntu ayagaddwa. Kitukubye wala nti agenze, naye tusigaza ate kumusabira Mukama Katonda akkirize emirimu gye, amusonyiwe ebyamusobako, amugazize kabbuli ye, n'okwongera okudimandinga wabeewo okunoonyereza naddala ku mbeera gy'ayisibwamu mu kkomera eyamuviirako buno obulwadde. Nze nasemba muwulira ku ssimu yali aŋŋamba omu ku mwana byali afunidde essomero nga agenda ofollowing up ku nsonga eyo, naye ng'akolola nga bulamu bwolaba tebuli bulungi. So kyannaku newankubadde nti abasawo balwanye, naye Katonda bw'atyo bw'atugeredde. Kati nteekateeka z'okumuziika zirangiriddwa. Kye nsaba bannayuganda tusigale nga tumusabira,
tusigale nga tumwogerako ebirungi byonna byakoze kubanga Katonda akakasa ebirungi ebyogerwa ku muntu ng'atwalibwa naye kyannaku era kusoomozebwa kwa maanyi. Tuli mu kaseera ka kusoberwa naye Katonda gwe tukwasa byonna ye muyinza wa byonna. Katonda yagaba era yajjawo tugabugambi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyata chimanyi tena ali muyimu. Ashidda no murambo.